Yunivasite y'e Kyambogo y'emu ku matendekero ag'owaggulu agalindiridde okuddamu okwaniriza abayizi abali mu myaka gyabwe egisembayo. Okusinziira ku Profesa Katunguka, omumyuka w'akulira ettendekero lino, abayizi abali eyo 1,193 okuva mu masomo 9 be basuubirwa okuddamu okusoma nga 19 omwezi ogujja. Kugamba okusomesa kujja kutandika ennaku 19 ogwa 10 kumalawo weeks 4 ne exams, final year exams ebigezo bitandike 16 November. Wabula ensonga y'obukwakulizo okutangira ekirwadde kya COVID-19 tebubuusiddwa maaso. Yunivasite eno era yakussaawo ekifo eky'enjawulo omuntu yenna n'asangibwa n'obubonero bw'ekirwadde kya COVID-19 wajja okufunira obujjanjabi obusookebwako. Ekyakwasitoletingamu abaana abayinza kuba nga batesitinga positive oba balaga signs eza COVID-19. Wadde nga Kyambogo egamba nti netegefu okuddamu okwaniriza abayizi baayo, Abaddukanya bagamba nti essaawa batunule ne ku nkola ey'omutimbagano okusobola okutuusa ebyenjigiriza eri abayizi abazze mu ttendekero lino. We are developing a policy on what we call ODEL, Open Distance and E-Learning. And that policy will allow us to deliver programs online. Some classes have large students, like 1,500. And to teach those students means that you have to subdivide the class into many smaller classes. That puts up the cost of teaching. That means the students don't receive the same information. Ne Islamic University mu Uganda oba IUIU naye eri mu keetalo ke kamu ak'okwaniriza abayizi. Abaddukanya ettendekero lino batulaze ku bimu bye batadde mu nkola okulaba nti abayizi bakuumibwa okuva eri COVID-19. Tuyina hands-free washing machines, tugenda kuziteeka ku different points. So far tuyinawo 7 ze tugenda okuba nga tukozesa. Twacreatinze space, 2 meter space nga bwe kyetaagisibwa mu classrooms ne mu hostels abayizi we bagenda okuba nga basula. Bano bagamba nti n'abayizi bonna baakusooka kukeberebwa nga tebannayingira mu ttendekero. Tugenda bakebera okulaba nti singa tetukoze only kunaaba mu ngalo kwokka na kupima temperature wabula nga tugenda kuteekinga kye bayita medical history. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.